Yes, for additive mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwena muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kadi bagita for additive abali ekata ne Saudi mbatumide kabasinziza mu ggwanga erya Oman mbebaza ne mbagamba nti muri big nnyo okubanga mugi followinga Rema Namakula ayozaza Eddie Kenzo okubanga munanke bakoze okumukolo kugamba okukyala okwabade okwakabi okukyala okwabade masavu munanke amuyozazeza ku social media platform ye ya Facebook. Rema Namakula amaze nawanika abasinga bangi badde basubira Rema nti ayinza okulaga akasajja ne munanga basinga kibewunyisiza nnyo okuva nayozaza Eddie Kenzo. Congratulations Eddie Kenzo. Ndoza kazikoni shoti mukala bingenda kubanka balaga maasawo bwazaza Eddie Kenzo alaga nti munayita ina buzibu bonna nga abasinga bagamba Rema ne mwakubadde atayipinze bagamba nti wedda comments as typing was deleting kako. Congratulations Rema congratulations Eddie Kenzo ndozo kalengera ka post yakakoze banga sigwanvu nnyo ka post munange yamaze nakakola Rema Namakula kyewunyisa era kyewunyisa ne munange jebali abakyala bwe batyo jebali abakyala bwe batyo abakuzibwa mu nkuzibwa entuufu Rema yagamba tasobola kuyisamu Eddie Kenzo maaso kuba taata w'abaana be ye kisinza ku muntu ngeri gye bamukuzaamu eri abakazi abamu nga baawe gwe yali naye bw'aba akoze omukolo nga Eddie Kenzo yagukoze ng'akuba kuyomba buyombi ekikazi kye yafunye tikinyirira ekikazi kye yafunye simanyanga kiki kirabika bubi elelele tikina kabina kirinnya shiresi naye nga Rema agambye nze Eddie Kenzo semunako buzibu kamuyozeyoze yebale kola ki yebale kukubanga afuna omukyalo omulala Rema agamba simunako buzibu Eddie Kenzo tabalinako buzibu ne Nyamutolo lwakuba ekyakoze obubi teyabaddeyo ku mukolo kuyimba ani nga Nyamutolo yali yamuyita nendowooza oba oliawo just yewaze abuvuyobuyo commotion okubeerayo akavuyobuyo n'omugambo okutokomoka ku social media naye agambye newankubadde saasobodde kubaayo kambayozeeyoze naye nga babadde bamuwa kaadi Rema y'omukwabo bawa kaadi ba Salvador bamukwabo bakola kibawa kaadi Eddie Kenzo abantu bebawa kaadi balondamu nabye abasinga nga kyabanyiza okubanga Eddie Kenzo teyabayise mikwano gye abagamba nti mikwano gye nakibagambe nembagamba nti omuntu osokuba ne mikwano gye nga buli mukwano gwo ayina waakoma nga waakoma ng'ate waliwo asukkawo naye nga bonna mikwano gyo nga otegeka omukolo oyinza okumuyita naye ng'ate bwe bizibu bira bintu bya business ng'ate oyita mulala yakola ki yakubeera mu nsonga ezo kisoboka muno mu nsi omuntu ng'olina mikwano gyo mingi naye nga gyonna girina we gikoma nga girina level gikola ki nga girina level we gikoma ensonga zeezo ezitambula akadde kano ku social media Rema agambye Eddie Kenzo Nyamutolo sibalinako buzibu era nze kambayozeeze nti muyogeeyoge emikolo gyabadde buziga kyabadde basabwa ate nga gwokya batiimu Rema basigamba nga tebitrendinga nga bagamba nti ebya Rema byatrendinga nnyo okusinga ebya Eddie Kenzo naye baaba bwe bwazibidde ng'ekiri ku social media mwana ate ebintu byatambudde ebintu byatrendinze kinadde sisuubira naye nze gamaze ebintu byanguddeko obugwi bino omukolo nabadde ngusubira mu guno omwaka ogwa 2024 naye nabadde simanyi mwezi mutuufu na nnaku za mwezi ba YouTubers omukolo gwabaguddeko bugwi era basinga balinye emmotoka ogenda okwakyo genda ogukavalinga bahadde tebagusuubira Eddie Kenzo jjukira bamuna bamu kaadi era nga Rema omukolo yabadde agumanyi kuba bamuwa kaadi Rema bamuwa kaadi ne Amoza just bayagadde genda ndowooza okugyokolayo akavuyo naye nga bamuwa kaadi bino bya ddala si bya lwali si bya lugambo bya ddala Rema bamuwa kaadi yakasiza nti bamuwa kaadi era n'ekirala n'abayozaayoza newankubadde teyakoze ki newankubadde yasobodde kubeerayo naye nga abayozaayozezza era abaagaliza birungi byereere ndowooza ka screenshot okalaba naawe okalaba bulungi nnyo likinga commentinga subscribinga nyiga kade bagita for additive gimbeera bulungi